Akawuuwo. Mufune bulungi awo. Ataiza polisi ya mtuche zileta wala. Imukwate. Ataiza wabu kito mjao. Ataiza kutena mpari ya mtu. Kutena mpari ya mtu. Akawuuwo. Gano si mawulire wabula kijjobi. Akawuuwo. Akawuuwo tugenda kutandikira emitwe gyaffe emikulu gikozaaga leero nate tukomawo. Leero mu Akawuuwo abatemu bassa omuvubuka mu ntiisa, abatuuze bakulumidde abakuumaddembe olw'obukuumi obutamala. Tebanyonyereza kitundu oba kituufu oba kikyamu. Bamala kutuula butuuze eyo ne bawulira nti gundi baamuse bajja bakima bukimi mulamu. Amagye mangi gali omu mwenna gagenda gatukuba ekyo saa mukala tokyatambula mu tokyakola. Oba wakatandika okukolako nga bakwata. Neokolerawa nojjayo ebikwogerako era asaba bakujjamu ssente. Bamalaaya basobola okumutta kubanga akatundu kano ekiro bamalaaya bayitirivu nnyo n'emmanju awo n'ekyo. Leero mu Akawuuwo Bannakayunga beekalakasiza labula ly'amasannyalaze, poliisi esanze akaseera kazibu okubakkakanya. Ne batulambula baga emmotoka za umeme zaafa. Emmotoka za umeme nga bwe zaafa olwaliro zijja zikola amasannyalaze. Abatalikola amasannyalaze teri mirembe. Kakukulu obubbi bungi nnyo obubbi w'ente obutaliko amasannyalaze bujjadde kutweyongerako obubbi w'ente. Sekiri tebadde tumala nga tulina amasannyalaze. Twagala amasannyalaze y'ensonga. Batubbira ente. Tuli mu kizikisa wiikisi 2 ate nga tubasasula biro ejjango linga abadde. Leero mu Akawuuwo Abeekasese bekokola envuga embi y'abagoba ba bodaboda batomera abantu abene bafiirwa obulamu. Abapoliisi bageze okusitamisa abantu ba boda ene abadriver abinibyiruka boona bali omuntu ali abigere bamweze respect yeye balike kumujendera arubazu bati nkarubazu bati kandi yatomera omuntu bayizo tukamurebe no kumureba Gano n'amalala getuleese mu Akawuuwo. Kwanga sayero amagye aba poliisi gakuma kuki bakuma ku main eno mu byalo no musokosokolera kwa tegayitayo kyetusaba babenga bayingira ne muki bayingire mu bukono na kanino jero kajwati kama bamutidda amanyika sokwanga kwaki sokwanga ikasoro kujjawo. ABS TV Akawuuwo na tena kuzomwezi 14 mwezi gwa kusatu 2019 atugenda kutandikirako ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda nate katikiro Buganda ekirwa Charles Peter Mayiga sabe government yakunekulembera omukulembeze mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni okulaba natenga bongeramu amaanyi naddala kwa abantu bakyagenda maaso n'okubanga atebesenza mu ttaka ly'entobazi. Onagamba yensonga lwaki okwaluma Masako n'okubetaka ku kyagenda maaso n'okubanga atekwagirisa ng'ekigote entula nga kivudde ku bantu abakyagenda maaso n'okubanga ate beesenza mu ntobazi. Birondo w'omumbuga Charles Peter Mayiga bituuseko oli ku muganzirwazza babadde asisinkanye abakulembeze okuva mu disitulikiti ez'enjawulo. Katulabe emboozi eyo. Gyako Akawuuwo mu kaweefube w'okukuuma enkolagana wakati w'abakulembeze ba gavumenti ya wakati wamu n'ey'Emmengo, olunaku olwaleero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye bassentebe ab'amagombolola ne disitulikiti wamu ne bakaawo okuva ku disitulikiti ez'omu Buganda ng'olukuŋŋaana luno lutudde ku muganzirwazza Katwe. Ow'omumbuga asabye abakulembeze bano okukomya ebyobufuzi ng'okulonda kuwedde era bw'atyo n'abajjukiza nti ebyobufuzi bikyuka naye obuwangwa n'abantu byo tebikyuka. Bikyuka naye obuwangwa n'eggwanga n'abantu ebyo tebikyuka. Temukyeraganga terujja kukya abawala bakola Oluganda Omukuumaddamula akubidde abakulembeze bano omulanga okufuba ennyo okulaba nga batangira ofiisi ezikola ku by'ettaka mu disitulikiti zaabwe okugaba ebyapa ku ttaka ery'entobazi. Mubatangire okugaba ebyapa mu ntobazi. Manyi mukulu ono alina okusomozebwa kunene nnyo mukono
ku ssente zenkana muwendo ng'okukuma obutonde bw'ensi. Joseph Kawuki ngono ye minisita omubeezi avunaanyizibwa gavumenti ez'ebitundu entambula z'omutanda wamu n'ensonga z'abantu ba Buganda abali ebweru wa Buganda akubidde bassentebe b'amagombolola omulanga okukolagana obulungi n'ebitongole bya Buganda ebikola ku nsonga z'ettaka n'enkulaakulana wabula si kubidduka buddusi. Ensi zonna ezikosa ebintu by'obwakabaka okubeera nga biteeseganya n'obwakabaka nga bunnannyini. Mu ngeri y'emu tunuulidde n'engeri tuyinza okukwataganira awamu okutumbula ebyenjigiriza, ebyenfuna, ebyobulamu mu bantu ba Ssaabasajja ate n'okulaba nti ebyobufuzi bino ebigwa olubege tebijja ku mulamwa bantu abakulembeze nga bakola emirimu gyabwe wabula okulaba nti basigala nga bo bakola. Mu kwogerako ne Vincent Mugenyi ngono ye ssentebe wa Esse eyokusatu Maddugomba ategeeza nga bwali omusanyufu olw'enteekateeka eno kubanga kibayamba okugatta abakulembeze ab'Emmengo wamu n'aba gavumenti eya wakati. Mu nsonga za Mmengo ne Central Government tubadde tukyalinamu okukubagana olw'okubanga amawulire tegali kiriya bulungi nti enteekateeka ya gavumenti endagaano eyakolebwa wa Ssaabasajja Kabaka ne Pulezidenti abakulembeze tetugimanyi newesanga nga bakama baffe abakozi ba gavumenti nga bakaawo ne basaasa bamagombolola bo bagamba tebalina kiwandiiko kitongole kiraga nti nno Obwakabaka bwe bunnannyini n'ebizimbe n'ettaka. Ate ye Francis Kibuuka Moti ngono ye ssentebe wa Esse ey'okutaano mu disitulikiti y'e Mubende akubiriza abakulembeze banne okuteeka mu nkola ebyo ebibakubiriziddwa ng'olwo nno lwe bajja okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Kumpi twogera ne Kabaka yennyini tubisse mu nkola twongere okulwanyisa obwavu obutamanya n'endwadde mu Buganda n'okusinga ennyo twongere okunyweza obumu bwaffe nga Buganda kuba Buganda tesosola. Amoti nandibadde njogerera ku mbuga ya Ssaabasajja naye olw'okubanga Buganda tesosola kati ndi wano tuze ewa muzukulu waffe. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kuleka yate Kanyike Kevin Savane Emboze nga tebetambudde okuva eri Katikkiro wa Buganda Sako n'abakulembeze ab'enjawulo. Ebyo nno nga mbijjeko nate zikwate empaawo nate atamanyi mpooyo y'emagombe yayinza okuma omufu olubugo. Bannaffe aba Islamic Hope Association bakitegedde ne bagamba nti naffe katuveeyo tuyambeko naddala okuba naffe abalina obuzibu ku mibiri gyabwe. Ono webasinzidde ne basaba gavumenti yakuno ekulembera omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni eveeyo bayambeko ku baana bano abalina obuzibu naddala ku mibiri egy'enjawulo n'obo bazimbire ku bintu eby'enjawulo kama ng'amalwaliro amasomero saakati n'ebintu ebirala oba olyawo nabo banaasobola okweyagalira mu nsi yaabwe. Katobe nate emboozi eno nga bwetambudde ku nsonga eyo. Gyako Akawuuwo. Newankubadde ng'omuwendo gw'abaana abaliko obulemu gweyongera enkya n'eggulo enteekateeka ez'okulaba nga babaterawo embeera ennungi basobole okwanguyirwa obulamu zibadde zikyali nnafu ddala. Okunoonyereza kulaga nti obulemu ku baana okusinga kuva ku bubenje obutabanguka mu maka obulemu obuzaale ssaako n'okutulugunyizibwa okuva mu bazadde n'abantu aba bulijjo. Our sister here, it's unbelievable, but she's Miss Tourism Uganda. And the other father is our father, Hajj, and who has brought us with that. Mugezaako okulaba ng'abaana abaliko obulemu badduukirirwa nabo basobole okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Ekibiina ekyannakyewa Islamic Hope Association kidduukiridde amasomero g'abaana bano abaliko obulemu n'ebikozesebwa ku ssomero okuli ebitabo, pads, bayiro, toilet paper, sabbuuni wamu n'ebirala. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino Sheikh Hassani agamba nti abaana bano okufaanana nga bwe bali tekitegeeza nti bakyeyagalira wabula Katonda yakikola nga n'olwekyo kitukakatako okudduukirira abaana bano. Katonda yabassaako ekibonerezo wabula ekyo Katonda yakibakolera ffe abasigaddewo abalamu tutegeere obuyinza bwa Katonda ate tubeere nga tujja tumanye nti nabano bantu baffe. So tukubiriza omulanga abantu abaleeyo mwenna mumanye nti bano bannayuganda bannaffe era bantu baffe. Omuntu okubeera nga talaba, omuntu okubeera nga tawulira tekimuggyako okubeera muntu. Abamu tubakozesa mu ngeri y'okubasaddaaka mu busamize. Bano bantu nga ggwe. Ono agamba nti singa kisoboka gavumenti yandizimbye amasomero n'amalwaliro ag'obwereere eri abaana bano baleme okubalaba nga batalina mugaso n'abazadde balemenga okubejjusa.
Bira government abaana bwe batembakolera amasomero agaabwe ku baabwe ate nga nagabwerere omwana asoma okuva wansi paka aleme kubeera eyo nga muzadde we amwejjusa lwaki namuzaala aleme kubeera eyo nga ku kyalo gwe basekerera ne bw'ajja n'awangalako okwo ne banne n'alaba ku munno ow'essoroti n'alaba ku munno ow'eruweru nga naye bw'atyo bafuna omukwano ne bafuna okweyagala ne bafuna okwezzaamu amaanyi oba oliawo tusobola okulaba ku banene abali eyo. Enteekateeka eno bagitandikidde mu masomero abiri okuli erya Mulago School for the Deaf saako n'erya Kampala School for the Physical Handicapped wabula nga mu mwaka guno bakuddukirira amasomero 7. Tubeera n'omulamwa ogw'amasomero ng'omwaka ogwedde twalambula orphanages amasomero g'abaana bamulekwa mu guno omulamwa omwaka guno twagadde tulambule ku baganda baffe Allah akatonda be yafuula mu mbeera ez'enjawulo abazibe abalama era nga ku luno omwaka guno tugenda ku visitinga amasomero 7 gonna twaga identify nze nga tutandikidde mu lino tugenda genda n'amalala omwaka paka gunaggwako. Amyuka omukulu w'essomero lya Mulago School for the Deaf Babiryeteewo annyonnyodde ku kika ky'abaana be bagenda mu maaso n'okusomesa obuzibu bwe bayitamu era ne yeebaza olw'obuyambi obubaweereddwa. Abaana batawulira ng'abamu bazaalibwa tebawulira abalala baggala amatu nga bamaze okwogerako olw'endwadde n'ebizibu ebirala ebitali bimu. Tweyanza nnyo aba Islamic Association batuleetedde obuyambi sabbuuni. Baabaliko obulemu betogeddeko nabo basabi bannawuute kubagizanga nnyo wabula bakozesa obusobozi obulala Katonda bwe yabawa okubeera obulungi. Ne believe nti oli muntu era omulamu atuukiridde asobola okubeera ekyo kyeyandibadde newankubadde nze siraba newankubadde nali ndaba era nandisobodde okubeera Miss Tourism nandisobodde okuba nebyenkola nga nsiba enviiri naawe osobola okubeera ng'omuntu omulala yenna gwe balowooza mbu ye abamulamu. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tubasaba mubeere abaana abatya Katonda kuba Katonda awulira buli lulimi. Kati Mukiibi Samuel Kebo n'emboozi ne bannaffe aba Islamic Hope Association atukuyambako ku bannaffe bano abalina obuzibu obw'enjawulo mu kuwulira saakati n'okukola ebintu ebimu oboolyawo ebikwatagana n'okwogera. Kale eyo nga tuvuddeyo nate abangi bwe basonga olunwe wekyabikira aba bodaboda musongeddwamu nnyo olunwe ku nsonga z'obubenje mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kati nno kyabikidde kasese ng'enjogera ennaku zino eriko naddala eri abavubuka bagambye nti aba bodaboda envuga yammwe ya kibogwe. Abantu bangi bagudde ku bubenje bali bitanda lwa mbeera yammwe. Kibakoze nabo kwe kubanga bateekawo emisomo egy'enjawulo egigenda okubayambako mmwe aba bodaboda oba oliawo boli abanalekera okukola obubenje obwenjawulo n'abannansi mu bitundu bye basabe poliisi eyambeko ku nsonga eyo okubuulirira naddala kubagwa ba bodaboda bana bafuuse ensonga bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Akatulabe nate ku nsonga y'abannaffe aba bodaboda. Gyako Akawuuwo. Abatuuze mu bitundu ebitali bimu mu disitulikiti y'e Kasese beekokola envuga embi eyagoba bodaboda erudda eno oluvannyuma lw'okutandika okutomera ng'abantu ne bafa olw'okuvugisa ekimama. Abapoliisi bageze okusitamisa abaana ba boda ene abini ebyiruka boona baaliwo omuntu ali abigere bamuweze respect yeye baleke kumugendera arubazu bati nkarubazu bati kandi yatomera omuntu baiza tukamurebe n'okumureba tine statement yone yabirewo tine n'omusirikale n'omazirongwa pime just omwana aligero tukumutwara omwirwaro tine bibabuurize egi netumbi ekufika nkeyakana nejemwa kifuba kandi nahafite eminyeto tinkumanya nahabwenke hanga tsasire imwe bantu barangamwe tinkumanya kaka nabazeira abandi mugume nanga mukwakunzire nanga habata mpekifumuro kino kididde okutomerwa kwa Omuvubuka Habati nga bamanya emyaka 26 ngono yabadde atambulira ku mabbali g'ekkubo n'afiira Wambulaga kyokka yatomedde ono n'abinyika mu nsuwa era mpawo yamukubyako kya mu lubaale. Kandi ekindumira munonga kola otusingire manyo mwana witu nobwafiire mu kibanda tubeetu mwine kabe kali ya Delta ipikiriza amarabo yamutomera enyuma yagwansi twamutwara omwirwaro yatufeera omu ngaro gambi twashasha munonga kutugurwa omwagizi witu w'amaani
Wakati mu kuziika omuvubuka ono amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Gideon Ntabosi awadde abavubuka amagezi okutambuliranga mu kibinja wamu ne bannaabwe kubanga kiba kizibu okubakolako obulabe n'ogumazambiro. Eginetumbi ekitankeyakana nejemu okifuba kandi nahafe eminyeeto tinkumanya nahabwenkyehanga tsasire imwe bantu barangamwe tinkumanya kaka n'abazaire abandi mugume nanga mukwakunzire nanga hagata muhe ekikumuro kye. Reverend Yonasamu okuva mu bulabirizi bwa Muhocha mu Busaabadinkoni bw'e Muhanga asabye abafamire eno okubeera abakakamu kubanga Katonda atwalabika gw'abayagadde kandi nagonza buli omu manyire omuntu omulungi tahangara amarebero bike habwekyo Ruhanga gondeze asobole kugenda ate myaka ye y'obuto baitu Mukama aine kyarukure tusobole kwega. Kyokka abafamire baliko nabo biboogedde so nga n'abavubuka mu kuziika eno bakolereddeyo effujjo. Tukakora ky'omunsi omuntu habwakyo ntugenda tuti totuganyira katufiiribwa entembe nyingi Ruhanga tuganyire Mukama kwekivumuro kyoyo Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Akaseera ako kulikayo nate Robert Kule n'emboozi nate tujja kusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agwe ekimuli eky'emirembe. Tugenda komawo era n'emboozi temu bitundu by'emukono mu kigudde waani tovaawo nate tukomawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Bakinaanisa kyagala mukoomubbi okuzaala abalongo. Julius, mmono wabeera ng'ayidde bulungi ng'omuggyako ng'otekako akatimba ng'omukalirira bulungi enva tujja zibugumya nga tukomyewo. Kale maama. Kumala bbanga ki nga tennajja. Ate era lumonde mwangu wako. Mwakitegedde. Ekiriwa. Mukama yambala azadde abalongo. Ani? Mukama yambala azadde abalongo. Wowe! Munange azadde abalongo. Embuzi zange sokole tejambiya muvuba ali wali wamanga otemere dagundi nakabululu naye muteme n'obubuzi bonna bujjeyo n'enkoko zisagule zikomewo wano omuntu afudde bannange abaki ntunda embuzi ayambala abadde atujonyesa ali omu nze ŋŋamba nti gw'otakimanyi nti bakinaanisa kyagala mukoomubbi okuzaala abalongo mpozi mayambala mubbi bakimanyi bakinaanisa kyagala mukoomubbi okuzaala abalongo. Amakulu gali nti Nazikuno ng'omuntu bw'azaala abalongo nga ne bwe bamusanga mu nnimiro y'omuntu ng'asima oba ng'ayonja emmere tebamuvunaananga era bwe bamubuuzanga ensonga lwaki abbye yabaddangamu nti ntwalira balongo. Ate bwe kyatuukanga ku muntu abadde omubbi nga kisukka anti yamanyanga nti ne bw'abba emmere tewali agenda kumukuba ku mukono. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.